Akawulu ka 2026 katandise okwogeza abantu obwama olwaleero. Omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ategeezezza nga bwe kitali kya buvunaanyizibwa kuyingira kalulu kajja nga tewannabaawo nnongoosereza mu ssemateeka. Kijja kuba kya bunafu nnyo ffe abaagala okukyusa Uganda ogenda obugenzi mu kalulu ng'omukolo obukolo ogwakiyita mu luggya. Twabaddeyo akalulu twaketabyemu, twafunyeyo ababaka ba palamenti, ndefunayo ba meya ne ba kansala, tuli basanyufu nnyo. Ono abadde ayogerako eri bannamawulire ku palamenti n'ategeeza ng'okuyisamu olugaayo mu ssemateeka 1995 bwe kyazzennya eggwanga emabega kubanga kati ebintu bingi byafuuka matankane ng'engatto z'aba7. Ayogere ku bintu bingi nnyo omuli ebisanja, omuli okugabana obuyinza. Tukkiriza nti enkola ya decentralization eriwo ku ssaawa eno yasigala ku lupapula naye mu nkola yayiika. Enkola y'emirimu nfu, entambuza y'ensimbi nfu, abawa ensimbi ennyingi mu musolo be bafuna ate ekitono ennyo mu musolo. Mu ssemateeka Mpuuga ayagala n'obukulembeze bwa palamenti bukyusibwemu okusinziira ku mbeera nga bw'eri kati mu ggwanga olw'omuwendo gw'abantu ab'ebika eby'enjawulo. Ababaka bangi nnyo, abagasa batono. Kiseera kituuse tuzze ku mmeeza sayizi ya palamenti n'ennunda yaayo. Mu kubala abantu okuwedde kizuuliddwa nti abavubuka myaka 17 ku 25 be basinga obungi. Naye mu palamenti mulimu bameka? Agamba nti nga kalulu tekannaba kutuuka waliwo ebirina okulongoosibwa naddala okulambikibwa ku ngeri obukulembeze gye bulina okukyukamu mu mirembe awatali kunyigirizibwa kwonna. Agamba nti tugende mu kalulu kubanga tukaagala nnyo nga tukatwalanga mukolo nga n'ebizibu ebyaliwo mu kalulu akaggwa tebinnaba kuvaawo. Roolo y'amagye mu kulonda, amagye gakola ki mu kulonda? Akakiiko k'ebyokulonda kateekebwawo katya? Ayongerako nti ku nsonga eno gavumenti terina kwekwasa kintu kyonna agamba nga ssente ezikola ku nnongoosereza naddala mu mateeka ag'okulonda wabula n'asaba abantu bonna okusitukiramu. Ogera ku ssente teziriiwo ne ssente weeziri. Bwe basobola okufuna obukadde bisatu obuwumbi bisatu ne tubuwa omuntu omu agende atereeze bizinesi ye, basobola kunoonya buwumbi 5 kukola amateeka aganaakuma abaana n'abazzukulu n'okusigaza essuubi ly'Abannayuganda nti Uganda ejja kukyusa obukulembeze esigale ng'etambula nga tewaliwo mbeera yonna yaddukadduka. Okutuukiriza kino Mpuuga agamba yatandika dda kaweefube w'okwogerezeganya n'abantu ab'enjawulo okuli bannakyewa, bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.